kulisaayo bannaffe mwenna be tubadde ffenna ekaaluwanga wali ewa muganda waffe mujuzi Badiru nga tumuwerekerako muwala we Lehema Lehema Namata Lehema bannange mukulike eyo nnyo mwenna babadde awangaala nabeeyo ku mirimu ekibuli bannange tubasaasirako nnyo mukulikire eyo ddala mwebale kwagala mujuzi Badiru Kikabi olowooza nno twagguse tetunnaba wano waliwo ebibuuzo 5 bya sipiidi ogende ne mu bwino. Ssaabaminisita wa Uganda mpa amannya ge gonna. Robina Musafiri Nabbanja wajje tagasengese naye agatuwadde muugende busa okubaalinga kyeki kubaalinga takimanyi nakalimba okimanyi okyegaanye kutema oba kusanjaga muntu n'omutemamu wakati oba ekintu n'okitemamu wakati. Tugenze ku 13 mubaka ki amannya ge gampe gonna n'ekitiibwa kye akiikirira ekitundu kya Kimanya Kabonera mu Masaka wano. Nakigudde Honorable Dr. Abedi Bwanika. Honorable Dr. Abedi Bwanika. Si kyekyo ngambye n'ebitiibwa bye byonna Mwakabonera. Kikabi toli musiraamu. Bishop wa West Buganda mpa amannya ge. Ngotuvuze ka nakigudde Bishop Henry Katumba Tamale. Kwotaddeko erya Henry bakuwa akabonero. Henry Katumba Tamale. Tugenze ku kibuuzo ekye-15 Kikabi era toli musiraamu si kyekyo naye mwattu twakamala yidi mu mwezi guno gwe tulimu mpe ennaku z'omwezi lwe yaliwo era ne yidi eyo yali yaki waliwo ennaku z'omwezi 9 yidi yakusala bisolo mubonera busala muntu olwira ekibuga kino muwe ekibuga wabuuseewo kino ekisooka tutandise mu madda ng'ava gye yali atambulidde yawerekerwako essajja libinywera eryalangaatira ne liwola olwo ne limutuusa kyenkana ku mulyango olwo n'akonkona jjajjaawa mu ggulire nga n'obudde bulumba eyo mu mattansejjere. Omutemampola gwali gumukuba mu kiro ekyo nga wansi yonna era yasula akulumbutanga nga bw'afuuyirira akanwe obudde bukye afune kyasasula abaali bamubanja munda. Wayitira ddala ebbanga ggwanvu ne ndyoka ntegeera nti Kirembeka n'essajja liri libinywera baali banywanyi kyenkana ba mukago era nga tebateŋŋana mu mirimu egitali gimu. Bakuwadde obubonero 5 tweyanziza tweyanzeeke na Kalembe namba 2 nkutwala mu bibuuzo bye 5 ebisembayo ne bwino. Okujeegula omuntu kyeki kubeera kumuvuma naye ng'omuvumye nnyo ate ng'omuvumidde mu bantu n'omuswazaswaza yenna. Nembadde njagala kino okiraba tumuwe tubakuwadde
bewalibadde ngaavuga nti kumalamu muntu kitiibwa kyokka. Tugenze ku 12. Okunojjola ekintu kinnyonnyola awuliriza akitegeere. Okunojjola ekintu kiba kikolwa naddala mu kunoga emmwanyi ng'ogenda oggyako eyakakubirira eyakengera ng'oggyako emu onojjolako kikunakalembayogera ebintu bingi. Nedda Kalembe tumuwe nejalesa ekikolwa ky'emmwanyi n'ogera ng'oggyako naye walado nga nti kugenda ng'onoga kinnakimu kimu. Kale tugenze ku 13. Mpa abamyuka 2. Abamyuka Ssaabaminisita wa Uganda. Omukulu. Nakuwulira gwe ng'omutadde ku bumyuka. Wakayima tewali. Abamyuka 2 omu ye Rebecca Kadaga alintwala ne Moses ali be bamyuka Ssaabaminisita. Kale tugenze wano ng'oggyeko okukulira ministry ya education. Mpa ekitiibwa ekirala kyalina era n'amannya ge. Ssebo ye omwami Odongo nga mutesitesi w'ebibuuzo ebisunsu. Nakalembe Naume ye mukyala Janet Katala Museveni era nga ye first lady wa Uganda. Kyembadde njagala Odongo Nakalembe Ministry of Education nkwogedde na mu Luzungu okategeere ne Minister of Education baana moti mu bumanyi. Kale katugende ku kisembayo ogende mu bwino. Ono nno ye mumyuka asooka owa Katikkiro wa Buganda yaani Dr. Twaha Kawaase. Bakuwadde akabonero mumpeere bwino we busatu babuwadde mumwe bwino we. Tandika ekibuga ekyo kye bakulaze ate tube nga tutambula bulungi nnyo. Kibuze kubaawe era nawo tuwatusala. Munnange olunaku lumu olwali lulabikidde mu masagazi nti lunaaba lulungi yayolekera mu malungu gye yali atera okusuubula ente. Bw'ayolekera ati nga kyajje yeesolose akawanvu akola ekiwanga ekisomekebwa alyoke akola ekiwanga ekisomekebwa olyoke olege ekibejja ky'omutala omulala. N'asinkana Kirembeka musajja we gwe yali yeesiga ng'obuvune. Olwo ne balamusiganya. Bw'amala n'akka mu ggwale n'aggyamu akavangata n'akamusimba. Ekigambo ekyo ggwale omwongera kirala tujja musala obubonero tumalewo mu obubonero 5. Kagumiza ekigambo ekyo eggwale nkakasiza nti Nakigudde Naume nkunnyuka n'ebibuuzo bye 5 era bye bino wano wammanga ebyawamu. Ani akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lyattu Uganda? Omwami Ssaabalamuzi Kakana omwami Wakayima Kikabi Simon Byabakama Kikabi mwakabonero obadde otandise omwami Ssaabalamuzi ate tabenanga kukale bwe bwaligambye nti omulamuzi Simon Byabakama. Katugende ku kino ekye12 okujagaata oba okujagaata omuntu kyeki? kumuweebuula Olina obudde kumuswaza n'omumalamu olina obudde
kumusanyukira. Wakayima kusuusuuta muntu kuwaana kikitegeeza ekyo nkututte ku kino ekirala okukotyonkoka kukolola nnyo obubonero 3 ekyo-14 Jacobo Lokoli Olanya yali speaker wa parliament si kituufu yafa si kituufu bw'oba nkubuulira bikyamu ng'oŋŋamba kituufu yafa sebo yaziikibwawa yaziikibwa waabwe wa ne Bompa district Wakayima Kikabi district y'Omolo Omolo manenjagala oŋŋambe nti yaziikibwa Omolo oba Lalogi ebintu bibadde bisiiba wano ku leediyo Buddu ne bisiiba ku ndeereetu biki kale katugende ku 15 ono nno ye minisita w'ensimbi oba minisita of finance mu ggwanga lino Uganda yaani Honorable Kasolo Haruna ow'ebyensimbi olina obudde Matia Kasajja wadde nkusaze nkuwumuzizza obibuuza mubimanyi mumpeere ekibuga awo asome ate ffe tuwumbewumbe ensonga zaffe ez'olwaleero. Kirembeka ensimbi olwamugwa mu mukono emmeme ye n'ekuba ejjebe era n'agamba nti kisalidde mu ntamu anti mu kiseera ekyo yali mu bwetaavu bw'ensimbi kale laba lugaba bwamugusaako ate nnyini nga muntu we era bw'atyo ng'asaawula ngere kwolekera malungu g'ebikalabo eweddeko yesebo obubonero 7 kubanga tasikatidde takoze eki tweyanze gwe omulungi awuliriza tugenda nokukoma wano naffe olwaleero kati kigemuzi tumuwamu akadde yeetereeze nga bwe ndaba ku bubaka buno bwe mwayisiza ku ssimu yaffe eya whatsapp eri nooti 788 22 775 katulabe babutaddeyo ndi nsangi kale baba naye tweyanziza inginiya agenda kukitereeza naye ogambye nti mutufunira ddala bulungi era owagidde nawumono ye musawo Filipu ali nsangi akuba nti akayengo kataataagana mukko nze bulegga Kenneth emirambe mu kibinge nakigudde gwe mpagidde nawono naisekanjakko tiimu maje tiimu DJ Muteesa Pro ku St. Po Kalungu mwebale kutusomesa Luganda talina gwawagudde leediyo Buddu ono Robert Mukayirikiti ekaliisizo mbaagala nnyo nono n'agamba atya ono Sadamu Mikite 7 kwendi nnyo ne Ssenyondo Sudaisi wange kale kakibe ki nze ngenze ne Nakalembe Roozi ono esemwogerera emirambe wasala wabaasazeewo nze Asha kwendi wano ku Unique Boutique Nyendo Misali mwebale nnyo mwebalire ddala ayine Moses Mukalambi eryakajjula lya Ntonde kwendi aba lya Ntonde nembakunda munonga mulangira webale kuweereza webale kuweereza nze mulema Moses ekasaalu ku saalu nekikabirindako okusangula entuuyo kigemuza akyagatta agaiti kwendi ntumbudde atumiddeko n'abasomesa ba Mawugola hayi Julius Kake ekyakkonda webale nnyo Romani Mayanja Ziwa Leimoni ne Baraka kwetuli tutumbudde nze Kamyahudu wano ekyabakuza Kamyahudu Mugerwa
ekyabakuza kwendi ndabira mukyala Joyce awo wakachaya wansi ondabire wire mbazulu Jumba muzzukulu wa Mugema koze enkoni yavaayo kati wakabaka yatyayo oba ndabira wonna oluna abakulu abasiika chapati wansaawo ensonga ne zibeera bulungi nnyo Jesse otunulako eno nze Kigongo Ivan Simba mpagira Ivan owerinnya kale wagidda Ivan owerinnya tulina wakanaka mpayo babiri ku simu bokka Hello wanji it's okay kale mwebale kuweza nze Dr. Elie Kigangazi Bukomansimbi tuli awo Bukomansimbi ng'ennaku z'omwezi 30. radio budalo kale munange wabale kuwuliriza ate ni abukofu wewa eyali ow'ekyakonda nkale tunagamba ki kale mulangira bali kutuweereza kale Gwanga n'Obuganda olulimi ono ye ambassador Muganga Mike ali ku 95 kawumuza 5 eri Kampala Kivumu webale kubeerako bannange embaga ya Kivumu esembedde mugiwagire egenda kubeera awo budda ye Sekamatte Uzairu erinnyiro lyali lyannemukwata naye webale kubeerako embaga eya 27 tugirya wali ebudda kakibeki kale omu yekka tukulina webale kuweereza nkali munange oboyigayaza esebo nze nakiguddo yasingidde tweyanzeege naye ono agambye ye Musawo Philip ali eri ensanje e Kampala agambye nti nze ngenze ne Nawume katulabe ebinaddirira Musawo Philip ensonga yo engineer maze gimutegeeza ali mu kugikolako nga kutuweereza Kisekka Bukobogo Kaliisizo mwebale nnyo mwebalire ddala tugenze lwa Kigemuzi ateekwa okuba kati nga yeetereezezza bulungi obudde buweddeyo twagala balekera bannaffe abaawo tubadde bakutuuseeko amawulire agafudde mu nsi yonna Nayansanyo tubadde n'abaana 3 okuli Kikabi Ivan okuva ku St Paul Kyanukuze Nakalembe Rose okuva ku Nazarene Kamzinda nga kwotadde ne Nakigude Naume okuva ku St John's Kabwoko bwe batyo bakoze engero Kikabi Ivan yafunyewo 6 ebisoko n'afunawo 3 ebyobuwangwa n'afunawo 3 Gulama teyafunyewo ebyawamu yafunyewo 6 Bwino n'afunawo 5 n'alondayo 3 Kekechu netumusalako 3 omugatte abadde afunye obubonero 26 netumusalako 3 n'azigaza obubonero 23 ate Nakalembe Rose engero yafunyewo 3 ebisoko n'afunawo 3 ebyobuwangwa n'afunawo 6 Gulama n'afunawo 3 ebyawamu n'afunawo 9 Bwino n'afunawo 5 Enganda n'afunawo 3 n'alondayo kamu omugatte gwa bubonero guli 33 Nakigude Naume engero yafunyewo 6 ebisoko n'afunawo 6 ebyobuwangwa n'afunawo 3 Gulama n'afunawo 3 ebyawamu n'afunawo 6 Bwino n'afunawo 7 Enganda n'afunawo 3 n'alondayo 6 omugatte gwa bubonero 40 era Nakigude Naume yayiseewo olunaku olwaleero tweyanziza nnyo tweyanzeege njagala kino nakyo kirangirira nti kati bwe tutunuulira mu betunoonya Nakalembe Rose akyali waggulu nnyo n'obubonero 3 addirirwa Kikabi Ivan ekitegeeza mukulu Segawa yabadde waggulu n'obubonero obungi ennyo oyo kati aba asigadde ow'ekikungo si kyekikyo kati Nakalembe yakyali waggulu essaala genda osome nnyingi nnyo olabe ng'osigalayo waggulu kubanga tujja kujjako omwana omuwano gwe tugenda okugatta ku baana bali abana tube nga tugira Nakalembe Rose
ne Kikabi Ivan mugende wali wa muzukulu wa Kisolo abakwasa ebirabo byaffe okuva mu yimuka Uganda bannaffe abo benna bagambye edda abali wali ku kizimbe kya Twin Tower naye ng'ate bwe tweyozayoza nakigudde sooka oyozeyoze banno tetubadde mu lutalo ate tubadde mu kusoma obubaka obubwani abutwale ffe tugamba bugambi nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale nnyo.